Mutukoze bulungi. Konsata mujene muteke chuli cha mwe. Where people are passing. So. Atuwe ubaka mangu. Sebo fika kiliza Alex yazalibwanga omwana n'abatiza kakati ng'agenze wegenze yemuna wonna okuva mu mwaka wa Katonda. Katule bwe tuti obudde ba please mwebale mwena abazze twagala kuvuga kintu kino kati mu speed njagala sebo ku speed ampoza ya bamabulu batisimanyi okutuwagira nnyo tujjanga okobo mitwalo 30 ate buno obudde baziza era nkyeyongera okubeebaza mwebale nnyo ate musikirize mwenambe cheese bone nabonga basebera kumpe kuteka Bami basikale ba papa ate nga mujjukire bali nnyo webalire ddala kati nja kusaba the siblings bajje bawe omulangira Vice mkuu Kiyimba nawe tukoze bulungi. Mugana wange Kasibante 48 ka first senior specialist in ecology. Ng'abo bonna bazze ku mbaga Kabaka bwe yayingira okulaba abagenyi ndi muntu munafu jamu ng'asazeewo embeera gyatusanze mwakola bulungi okunzirukirira bwe mutyo mu nnaku zange. Wena bano omukwano tetugera birenga tunakumisinga ne mugume. Newandibadde tuli mu mbeera eno ey'okusaalirwa olwa Alex atuvuddeko, essuubi lyaffe liri mu Mukama naye era n'obulamu bwa Alex bwali bwa kutuuka ku ddaala eryo. Twebaza Katonda eyatonda Alex ono Kayanja n'amuyisa mu bakadde be tumanyi obulungi. Twebaza Katonda olwa famire Alex mwe yayita okujja mu nsi. I call on all of you, support one another, do not enable, do not create stigma. You know, many families are suffering. If it's not you, it's somebody in your family. Tuleme kwekweka ekyo kizibu tukirina. Nze nayagala Alex oba afuuka omusiraamu aleme kunywa mwenge oba alokoke afuuke pastor. Naye tekyasoboka. We did rehab. We did Alcoholics Anonymous. Alex taught me a lot about alcoholism, the classes he learned there. He taught me about people being high-functioning addicts or alcoholics. Bebabazuka nagenda mu office nakola naye ng'anywa. Bw'oba ng'onywa omwenge buli lunaku, you are abusing alcohol. And it may destroy your organs as well. We need to take it in moderation or seek professional help. There is counseling. I'm glad to see that there are few rehabs here in Uganda. And Your Excellency, I'm appealing to you to support the few that are available. And I hear they're very expensive and they're not accessible to the common person. Please fund that sector. Make them accessible to as many villages as possible.
let Alex's death not be in vain. Mutuyambe. If possible, we should open up one foundation in honor of Alex. Kulwanisa obutamiivu. Okulwanisa obutamiivu kubanga bulwadde. Lwatandika omunjanjaba ebyembi ng'olubuto lwafuuka inflamed. Ngaba Cancer Institute cannot even go ahead to do anything paka nga inflammation is sick. Ne bamuteeka ku ddagala nasooka abeera nga improving for like 2 weeks. Naye olubuto ne lweyongera okumuluma era n'okumutwala mu ddwaliro. Obulumi yalina obulumi bungi. Embeera ne yeeyongera ng'obulumi bweyongera ne bamuteekako eddagala ocontrolling obulumi. Unfortunately, eddagala ate eringi still had a side effect. Gyetwamaliranga ate ne kidney kati zifudde zirina obuzibu ne bamuteeka mu ICU nga kidney egaanye. Wayitawo akaseera katono kidney we yalinga eddamu okukola ate liver nebeera nga ndooza yali tesobola kutwala the medication gye baali bamuwa n'ekiweta ng'ate ne pancreas was creating an infection mu lubuto. Okujjukiza chairman kaawo n'abalala bonna singa baba bakyazanyira mu nteekateeka eyo bajjukire tekyo kyokka kyekirabo kye tusobola okuwa ekitiibwa ennyo H.E Kiwanuka Ssekandi tetukkiriza ettaka lyatuwadde obwereere ne tuzimbako ekizibu kya disitulikiti kirimu kabiri ki. I ask you not only to mourn the death of Alex, but also celebrate his life. Although he has departed from your midst, the beautiful and fond memories which you shared with him will remain. His impact in the lives of other people and exemplary conduct will abide forever. May his soul rest in eternal peace. Nti kitalo nnyo olw'okuviibwako omwana waffe Alex Kayanja Ssekandi eyafudde mu ngeri ey'amangu ddala ng'ate tubadde tumulinamu essuubi lingi ng'Obuganda era nga famire. Ng'Obwakabaka bwa Buganda tutunyoleddwa nnyo wamu nammwe. Twebaza Mukama Katonda olw'ebyo ebirungi byamusobozezza okukola ebbanga ly'amaze nga mulamu. Era Katonda tumwegayirira abagumye mu kaseera kano akazibu ke muyitamu ennaku zino.